Olivia Lutaya yakomyewo okuva mu kkomera gy'amaze ebbanga erikunuukirira mu myaka 4 iramba, era njagala musaba ayogereko gye muli ku nsonga yonna yonna ebaddewo nga bw'agimanyi, then tulyoke tugende mu maaso. Olivia. Yeah. Amanya gange nze Olivia Lutaya, omu ku be baasiba ku lw'ensonga ez'ebyobufuzi olwa sayidi gye tuwagira. Nakwatibwa mu 2021 omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi 10, ne ntwalibwa e Kololo gye namala wiikisi 2, ne bamala ne bakiipingira ku Kira division, ne batugamba tugenda sisinkana omukulembeze w'eggwanga, ekyo tutwali ready kukola. Ne bamala ne batugamba nti twagala kujjako gavumenti batukutte n'ebipande. Sigenda kwogerera abalala, naye nze nga nze nkwata gye bankwata, bankubira essimu ne mbalagirira we nnali, ne tusisinkana ku poliisi y'oku kitundu ky'ewaffe, ne bantwala nga bambisse ku maaso n'emmotoka ya Primo, ne mbeera eyo. Oluvannyuma nnyo nga wayiseewo wiikisi 3, ne batuleetera ebipapula by'okusayininga, ne batugamba nze ebipapula kuba baali batukebera COVID n'omusaayi, ebipapula ebyaliko ekigambo treason. So oluvannyuma lwa wiiki ng'ovudde ku ziri 3 wiiki emu, baatuddamu ne batugamba tugenda twalibwa mu kkooti y'amagye okutusanga n'ebintu ebyokulwanyisa. Kuba nze ewange tebaagenda keberayo, singa baagenda ne bakebera ewange oba ne basangayo ekintu kyonna kye bagamba nti kyali ky'amagye, naye ewange tebaagendayo kuba nze nabakubira nga citizen omulungi ow'eggwanga. Ne tusisinkana ne bancaginga omusango egyo, ne batwala mu kkooti y'amagye gye tumaze ebbanga nga tutambula, gye tufunidde obuswavu, okuyisibwamu amaaso, okutulaga nti oba mu nsi yaffe tetulina makulu. Kuba toyinza kuŋŋamba nze omukazi gwe baazaalira mu Uganda, kulidde mu Uganda, abaana bange Bannayuganda, nonga nti nali siina waffe. So baakikola otunyigiriza, twaguma, twakola buli kye baayagala, naye ffe ekituufu tukimanyi munda waffe. Era nabo ekituufu kubeera nabo baatugambanga tukimanyi, temulina misango naye tetulina kyakola kyabakolera. So Bannayuganda mwenna abali eyo tuyimirire kumu ku lw'abannaffe, kuba si ffe ffeka abadde mu kkooti y'amagye, bangi abali mu kkooti y'amagye abatafuna bwenkanya, abali mu makooti ag'enjawulo, abakyala bangi eruzira eyo, naye ng'omukazi amaze eruzira emyaka 7 ali ku rimandi. So twetaaga n'essiga eddamuzi nalyo libeere nga lyetongodde nga basobola okukola decision nga bo nga tebalina muntu abategeeredde. Ndi musanyufu, ndi bweru, nebaza pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert, ekitebe kyaffe ekya NUP, support gye mutuwadde, love, care, banange tusiimye, mwebale tubeererawo, kuba abalala bagaana ne bagamba waayi abo baakola byabwe, naye mwebale kuba nze ebbanga lye mmazeeyo munda basiri bubi. So mbeebaza nnyo Bannayuganda, ab'amawulire mwenna tubadde tubiraba, mwebale nnyo support gye mutuwadde n'okuyimirira awamu naffe. Pozi n'ekirala kuba wenfulumye nsanze emmotoka ebweru, zibadde baagala okunkwata nze bantwale, simanyi bannange oba kiri kitya, naye nze ng'omu Katonda asobodde okunnyamba, era piki ya munnange emu tugireseeyo nga bagiggyeemu omukka. Nebaza Katonda nti basobodde okunzigyawo. Mwebale nnyo, Mukama abawe omukisa. Kyankwanze nedda, nze saagala genda kyankwanze. Kati simanyi oba bannange bo babatutte kuba kintu kiguddewo bugwi speed. Simanyi bo gye bali na kye baliko, naye nze omunsi odo surviving. Nze omukyala mbaddemu, abalala bali Kitalya, abalala mu Action Bay. Kati bo simanyi kuba nze ngenza ofuna ng'enniize ebadde erina okuntwala. Kati simanyi balenzi oba babatutte oba tebabatutte, naye nga kyentegedde nti ffenna tuteereddwa
kuba lisiti y'amannya abajindaze bonna nga kwebali betutamanyi wa gye bali right now. Kyekyo okulira mu nsi y'olukwe siryangamu mu nsi yange lukwe, ndi muna Uganda, ensi yange Uganda njagala, so siyinza kukola kintu kibi kigenda lumya bantu bange kuba family zange abantu bange bali mu bitundu ebyenjawulo, so siyinza kwagala ng'ebyo bye bagamba nti twalina ebyokulwanyisa. Tetuli batemu, siri mutemu, era sobola kukola kintu kigenda kuttisa bannange.